Bano be bamu ku batuuze b'e Buliisa abemulugunya ku kampani y'amafuta eya Total egenda okuyisa amafuta mu bitundu byabwe kyokka nga tebannaba kuyiririrwa. Nga bakutte ebipande okubadde obubaka obw'enjawulo obulaga obutali mumativu bwabwe, bagamba gavumenti yali yabasuubiza okubayirira nga tebannaba kuyisaamu mafuta naye tebalina kye baalabye. Yajjamu bulungi n'atusaba ettaka lyaffe naffe ne tukkiriza mu bulungi nga tusuubira nti waliwo akalungi akaze gye tuli Buliisa. Naye kitujjidde Buliisa kino kikolimo kyennyini. Ate baabasasula bagamba baabawa obusente butono obutajja mu ttaka lyabwe nabo kwe kwekubira enduulu. Ati batwara hafu aneeka twabagamba batuweereze eitaka, they refused. Bagamba kutuweereza 3.68 miliyoni 3,608 na siringi 8 awe itaka n'ebintu birimu. They are disturbing us. We are suffering on first rap 1 no twayihaga sente za school fees abaana naki banoona balumuka. Brighton alyampa munnamateeka w'abantu bano abatuuze bagenda kweyongerayo mu kkooti beekubira enduulu ku nsonga zaabwe. Tumanyi nti waliwo ennono ezitwala abalamuzi ezikwata abalamuzi, waliwo values ze balina okubeera nga batambulirako. Ezo values bano abalamuzi tebazigenderako, bakola ebintu nga bakozesa bukujjukujju ne bayambibwa poliisi n'abasirikale okutulugunya abantu ab'e Buliisa. Ali Sekatawa akulira ebyamateeka mu Petroleum Authority Uganda gwe tufunye ku lukomo lw'essimu agamba abantu bano baaliyirirwa. Gavumenti weba eyagala ettaka eramuza naawe n'erigazeetinga eryo ettaka gavumenti yagazeetingibwa mu 2017 gavumenti ebadde eramuza n'abantu bonna era abantu bonna bali affected 99 nga wano bonna bakkiriziganya nayo nga basasula. Sekatawa agamba omuntu omu yabadde tannakolwako naye we twogerera bamumaliriza. Omu yekka, omuntu oyo baali bamuzimbira dde ennyumba, yagenda n'afuna puloti n'akkiriza ne bamuzimbira ennyumba bwe yaggwa abo boolaba e Kampala ne bagenda ne bamusekeeterera ne bamugamba togendayo. Yoyo gwe baatutte mu nnyumba ye. Kati bano bagamba bo baakugenda mu kkooti esalewo eggoye. Hasfa Nanvuma, agafeeyo ku Spark TV.